ABM Media, Tash Media, Uganda. Yes, Tash Media. Tash Media, connecting. Media y'abasiru. Ate media y'abasiru ki y'abasiru. Ffe tubeerawo kusiruwala naawe. Twakowa ebintu ebiri serious. Bimenye emitima. Mweba Nkudi style. Nkudi style yasuze azuna bwe yasuze mu magulu olw'ekiwato bwe kinyumira omukiri. Yali yalayira obutasola mbuli yamaawe naye akasajja oba kaliko ki. Ayimba bituufu. Ayimba bituufu. Kali naye kambuuze kati ekigambo ng'enkudi, how does someone sit down and start thinking about something like that? Ye bw'akiwulira bw'akitegeera enkudi. Yabikaabikako. Yategeera ki? Wategeera ki? Nategeera n'abaana ate nsukkako. N'abaana? N'abaana kiki? N'abaana ate omwana agendawo eba n'abaana. Twalumiddwa. N'abaana n'abaana manyi ebeera munda. N'abaana ebeera munda naye era eba gundi ye covering enkudi oba enkudi coveringa n'abaana. Kozo gabe noli omukiga. Ni Munyankole nati ni mukiga. Bakiyita batya mu Munyankole? Enkudi. Enkudi. Translation kizo okuzibwalira mu Luganda. Omulunyankole mbajeta nibajeta ky'omwana ajama enkudi. Niba nahemura nicyo kimwe. Kidomola? Kiba kiwemura oyaga kunemesa amakani wano neteze nfuneyo omusajja alina future. Tandika okuwemunira mu kamera ndeka. Better we can namugaho out. Oba busiramu tebukiriza kukwata mu ngalo. Ngalwaki? Simanyi. Omukazi omulungi ngalwaki sikwata mu ngalo? Kwatira mu ddala nandifuna na kusente bannange. Amin. Abali ebalumwa. Yeah. How are you, Tash? I'm okay. How are you? Nice. Thank you. Tandikirewa. Ebintu byalero bulwoba ng'onya ku buntu nga buno lwakuba. Atotandise. Simanyi oba ono yero. Oba ndi wano ne wano kati simanyi naye ng'ero boyina onnyirira. Onyirira. Ene kirala neefaako. Neefaako kya mukazi, kya butonde bw'abakazi. Okitegeera. Ate efaako taba mukyala. Aba si mukyala. Buuza kubakulaako ABM Media, Tash Media, connecting. Yes, abatulaba ABM Media, Tash Media. How are you, my people? Katogeremu ng'abazungu. Hello. Hi. Kasubire nga muli fine. Mwasuze mutya, musibye mutya. Mwebale kulaba ABM Media, mwebale following Tash Media. Kwegamba ebintu byemukola byeki byamaanyi nnyo era tubaagala nnyo kuba bwe muba temuliiwo munnange tewali kyesobola kukola era bino byonna tuba tubikola naye nga biddawa bigwa butaka si wakiri? Yes, olunaku olwaleero ndi ne mukulu Abudu kiki olubuto lwe wafuna tozaala otandise okuyimba wolonkinge nfune microphone olubuto kuva lunakoma okulaba wali lubuto ne kati oli lubuto kiki tozaala bizibu byansi binzunza ate nandibadde wano ngaki lwaki ogamba olina ebizibu byakyo omuntu ali lubuto abeera n'ebizibu omanye emirembe gy'owulira omanye omukazi w'olubuto bw'adaaga shurayima akwegomba wamma leero bwe nazze naye wakunzita muntu. How are you? I'm just super fine. You are just super fine. Yes. Bintu bitambula bita nowadays. By the way, obulamu bw'obulungi. I'm enjoying my life because I'm working with some TV station that is KBS TV. It's a good one for me these days. Then I'm having my personal gigs ebintu byeneekolera tukulaba party woman leka luli nti mwali mu studio abali bachali bamwe simanyi bani Baetani and all that man. You are now bad and bad. Man, this is our time. We got to shine. Uchogamba elite yali time yabo. Yeah, it was their time. It's now our time. Nafo kubeera woche tukola mu bulamu. Omuwala omulungi bw'ati n'obeera ng'obukira waggulu ku microphone ku buti olijjawa. By the way, that thing is in me. Yes, that's me. It's a talent in me. I never practiced for it. Nti ne wanzukusa oba n'onkubira esimu Tash, leero tulina show.
kugambeho kazi. So I don't first see someone's work or bacho practicing all that. I don't do something like that. Mbukirawo nesija nekola kyenyina okukola. Kati gwe omuwala kweyo biti yo ne appearance yo wandibadde mu office wandibadde iwantu nga walungi nga toli mu kamera naye era tuli ku mulimu. Letitia oba omukyala era mba nsobola okuba nga nkola yellow freestyle. Come over my people wamma mujje tukole. Totagutemyemu totema mutwe tema amagulu. Ono yasobola ono yakitegeera. Auntie, we go. Mike, yeah, Goddess Mike. Yes. There's some guy who came here. Yasoka kunda banga ankola. So by then I was using Miss Vibe. And I'm like, Miss Vibe, Miss Vibe. And this guy is like, you know what? Ola botyanga tuchichusizamu. Kwanza ate kuchusa Mike Goddess. Naye nentura nenkabarabaramu nengambira ddala nga ndabira ddala mpitawo virgin and sweet. Come on, virgin and what? And sweet. And sweet. Yes. Then notandikira Mike Goddess. Otandikira wa major. Okutandika bino ebintu. Okutandika MCing, I had my friend, big up to one of the guys is called Kakola ku some TV. So this guy called me yali ayina show mu ya Valentine. Ngamba Tash, jangu nkwate mukonze ha. Nze nga ndi present ebyo byompyanga sibisobola. Ko ye nedda gwe jangu. Sente nazintera ku simu transport. Mpaka Kireka. Ntuka Kireka. Ngamba you know what a mic. Never introducing bulungi nga star yenye ngamba you. Bino ebintu babityo bibiri. Ate superstar. Nga sina na kyemanyi naye nakwata microphone. Vibe wallahi simanje yafa. Nakuba Kireka bali bagiyita Blue Point. Obaani yali munagenda okuwulira ewaffe nga buli omu angamba bakulabye mu bbala ng'okola bakulabye ngamba bannange bino ebintu babityo bibeera nengamba anyway if it's like that let me do it. Mba ndi awo waliwo abantu abamu basobola kubuusa maaso bamuyita Bash. DJ Bash ngangamba etash DJ Bash eyitani DJ Bash era DJ Bash na ine ekiralawo kyeyeyitaawo musajja wa bikadda akuba nnyo ekikadde oyo muyaye nga yakute ku kikadde tomuwona ayina erinnya lyakozesaawo naku zino eririko ndirabidde ate nga ayinayo ne ka experience that is this month nga 11 so nga ngamba why Bash nga nkuya nga ngamba Tash where are you amugamba ndi waka by then bali ku ABS nga nakava ku BTM lolo nga mvudde ku BTM ntudde waka gasibitegeera ngamba namugamba Tash oli wakoze ndi waka soke jangu station jangu nkwate mu leero omwana bwali kiro nange na ajijja yali akulabyeko before I guess yali andabyeko before engeri gyali DJ nga ngenda ku ABS show bali bagita night fuse something the fuse nga bakuba pate ngeno okuvayo ate ekyokera tebampa mulimu awo wennyini enkeera bampa mulimu bampita mu office ekyenjawulo kyewakola okusinga ekyenjawulo no ebintu ebyange engeri gyembikolamu sibikaka omanyi waliwo okubeera ekintu ng'okyagala naye nga tokisobola ate waliwo okubeera n'ekintu nga kirimu ggwe nga that's you oba gesa okitegera Abdul nti osobola ozuuka n'ogamba nti njagala kubeera nga gundi naye nga tosobola mubeerako tosobola kubeera yeera naye ate waliwo ozuuka n'ogamba this is me, this is the real me, kino ekintu kyenkola yenze it's me. Nzuuka kumakya nengamba nti kama mbaya ni mbaya, microphone is my what? Your job. It's my job. So akyewala, so akola kintu newe mbeera mu bantu at least akawalebozi kayita manga yo wala people mba nasingudde dda
Osegera. What are people? Yes, ebintu byabaye ebiryawo batonoona teri abonoona nedda buli wosanga ate ng'ababyogera n'ogamba waaye nange kantambulirawo naye nga vibe zibeerawo. Gondi wagijja motivation because oyinza okubeera ne talent naye nga you are not motivated. The motivation eyange, the truth is nobody motivated me to do that. Kyali mugwe. It was in me. Waliwo ebintu ebimu bye sitagenda kwerimbirira. Letitia mutuweekaanira tuli mu kamera. So waliwo ebintu ebimu ebijja nga yeggwe abudi kino ekintu. I'll tell the people this kaziyeko sheds. Ekintu kyenkola yenze. I don't plan for it. I don't train for it. It's me. Kiringa buli wenkwata bw'okwata eno ecupa omanyawo nti nyina okunywa tebakugamba nti munnanga akaseke bakakolesa bwe kati. Etegeera meaning whenever I hold that microphone saawa zino mbeera Paul naye bwekwata microphone oba wabeerawo ki njagala kibuuza jjajja wange mwani muyinayo bajjajja nga bayimbi nga osanga beera we madenzi ba MC baki njagala kimubuuza nawe tokimanyi kyajja simanyi because whenever I hold that microphone simanyi mbula like mbadinga oba atali mami awulira atya ngalaba omwana kuba enkudi yasuze wano yasuze mu pata enkudi. Mami wange namugamba ekintu kimu waliwo yaŋŋamba waliwo obuntu bweteera nnyo okwambala ne buyitamu bwebute namugamba mama bwebukola ssente. Yakuddamu she just told me just try to be decent. Mami yalinga yakuwaayo. No, she told me try to be decent because in first place bw'oba okwata ssente zo n'onsasulira nga nsoma media. What do you expect out of media? Wabisoma nabisoma nabisoma bambi nze nasoma Katonda yannyamba nti family gyenvaamu bafa nnyo ku kintu ky'okusoma. Ebintu byenkola nali mbiyina from childhood nga mbikola because I remember when I was a kid nakwatanga my hands like this nenkutunulira nengamba are you ready? Nenkuba ekifaananyi. No, nze nakulabirawo nengamba are you ready? Nenkuba akafaananyi kati nga nzijayo ekitabo baki. Then I draw the art nenkukuba then nenkuleetera n'onsasula naye so akuwa bifaananyi byange nga tonsasudde. Sente nali nazitegeera kuva dda. Esitegeera nga so that's how nenkula nga era n'abazadde bonna bakirabira ddala that's the life nga tewali kintu kirala kyesobola temuli abalimu ba doctors manyi ba statistics biki bakulaba batya tugamba omwana muyaye omwana yayingira amabaala kubapate. In the first place basooka kwagala kirowooza bwe batyo especially one of my aunties yagambako mama omwana muyaye asula mu mabaala biki. So I have my grandfather Mzee Kashalinga yansasulira tuition okukola journalism. Daddy wa mami wange Mzee Kashalinga yangamba omanyi engeri gy'okola ku TV kangule ne TV ewaka mu kyalo ekikondo ky'amasannyalaze kyali tekiri mu compound n'aleeta amasannyalaze just purpose akole ki akuteekemu motivation andabe nga yagala kulaba then gatabo ng'atandise okukola KBS n'agamba anyi n'okukulaba ABS teyakulaba ABS yabuuliranga buulizi nga bamutwalira obuvidiyo ku ssimu n'agamba omuzukulu naye ku nno bwe mba nina show tasobola kwebaka asooka kundaba. Esegeeza right now they are just used with everything and they really love what I do because ekisooka ebintu byenkola sibaswaza nfunamu. I pay my bills nkola buli kimu nga bwenkola ki nga bwenkyagala. Abantu bagamba mu mabaala ago tebasasula kolera mmere ya leero buzz pay naye kisinziira gwe ng'omuntu how you can budget for your money. Yinza okukolera ebbaala ng'empa emitwalo 2
nze ntandikira ku mitwalo 2 plus oba 3 for now. Naye ng'ebbala gye mba nkoledde manya nti nawo zino sente bwe nva wano zigenda kukola kino oba zigenda kukola kino. Okitegeera nti tozuukuka buzuukuse n'ogamba nti omanyi sente nzifunye kanywemu omwenge. That's what we do girls. Kasita nfunamu 2 nga ziteeka muki mu mwenge and all that. No, ze sente zange nzikozesa ekyamakulu because at the end of it all I have to pay my own bills. Abana bagamba abana babeera amabaala omwo okwetega kituufu? Ababeerayo waliwo ababeerayo okwetega, then waliwo ffe abagenda for business. I specifically wake up, go to the bar nga ngenze kukola. Bwe mba sigenze kukola kijja kubeerawo lumu na lumu okusanga nga ndi mu bbaala. Challenges kizo wali ofunye mu bbaala, abasajja mu bbaala olusinywa ebisole banywa ne bavaako linajja nakwata. The first and foremost ekintu kye nasooka okukola nga nze I have self respect mu bbaala cause manye emize gyayo. So buli lwoba nga tewe respectize nga ggwe ekitegeeza nti end time either waliwo ekikusuula oba omusajja ajja kuveera kunywegere mu mabeere oba kukole buli kimu kyayagala because I feeling that is a comfortable place to do that. Osegeera nti obeera mu areas ze ekitegeeza aba ali waddembe okukola kyonna kyakola kyayagala. But whenever you respect yourself nogamba wano siyitawo nzize kukwata mic kasamaliza byenkola kola ki mpitamu.